Akatambi kano naffe tukasanze ku mikutu emigatta abantu nga katambuzibwa. Koleka abapoliisi babiri okulina ow'amayinja 3 nga bo beefukana abawagizi abakakasibwa nti ba NUP olw'ennyambala yaabwe. Olutalo luli ku kipande kya Robert Kyagulanyi ekirabika nga kiriko n'emikono abantu gye babadde bakulukuunyizaako. Akatambi koleka abapoliisi nga bajjeyo n'ag'omu buto okujja ekipande kino ku bawagizi. Omusirikale omu yatuuse n'okukozesa omugemera wala gwe yabadde akutte okugutaaguza ekipande ne kijjamu omutuli. Oluvannyuma abasirikale nga bwe kisuubirwa basinzizza abantu ba bulijjo amaanyi ekipande ne bakuuliita nakyo. Mu kwetegereza akatambi kano kakwatiddwa mu kibuga wakati okumpi n'ekizimbe kya Mini Price ekitunudde ne mu bitaala ebiriraanye ka poliisi k'oku paaka enkadde. Kyokka waliwo ebipande ebirala ng'ekya Viola Nalugwe yeyita Maama Kikuubo abasirikale be bataakutteko. Ebiri mu katambi byoleka nti kakwatiddwa lunaku lwajjo kuba owuliramu abakunga abawagizi okugenda e Nateete Kyagulanyi gye yabadde agenda okuba olukuŋŋaana oluvannyuma lw'okwewandiisa. Mulimu n'ebigambo ebirala ebirimu okuyega abantu oboolyawo nga bye byatanudde abapoliisi okubaggyako ekipande ekyabadde mu mugongo gwabwe we boogerera. Essaawa ya leero musaleewo oba muli part of the solution oba muli kizibu. Amba muli kizibu tugenda kusigala nga tuli mu fugapi injustice. Kyokka ng'ebibuuzo bikyali katambi k'omu Kampala efubutuseeyo akatambi akalala akagambye okukwatibwa mu kibuga ky'Embaale. Mu kano tulaba abapoliisi abali mu byambalo eby'ebibomboola n'omusajja ali mu mpale eya kkaki n'omujoozi omuddugavu alabika ng'ayuza ekipande ekiriko Robert Kyagulanyi. Abasajja babiri abali mu byambalo ebimyufu ebyoleka nti oboolyawo bawagizi ba NUP bavaayo okumwambalira. Owaka kyakwata mu kiwato n'asikayo ekiteeberezebwa okuba basitoola. Mu kaseera ako kennyini owulira okutulika n'okulaba obuganga obwesasa. Abakulu mu kibiina ki NUP obutambi buno bagamba baabulabye dda. Wano wansi mu Kampala nga ku Mini Price osiwaawo n'abasirikale be baagwiridde ekifaananyi kya kandidate waffe ne bakiyuzaayuza ne bakikwata ne bakiyisa ku katente akalimu ebifaananyi bya kandidate wa NRM. Galinga abagamba nti aba NRM tewali buzibu batimbe ebyabwe fe aba NUP tekikkirizibwa. Embaale City na OC Operations wa CPS ey'Embaale ayitibwa Mustafa Mulalira. Bakunditazi baffe batutte ekifaananyi kya kandidate waffe ku ofiisi yaffe ey'Embaale. Ye najja ne basajja be ne bakiyuzaayuza. Bano olwababuuziza bano ekifaananyi kyaffe muyuza kyaki kikoze eki? Ne bajjayo emundu ne bakuba amasasi. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi agamba tebannamanya kigendererwa ky'abatandise okukola bino. Ne weebuuza lino effujjo lyonna lyaki? Abantu bangi bafunye ebisago, baakubiddwa, waliwo n'omuyimbi omukungu Atasera erinnya lyakozesa era naye yakubiddwa twategeddeko nti essasi lyamuyise mu kugulu kasubira naawo nabaami musajja wattu n'abalala bangi abaakubiddwa. Ssenyonyi era agamba bazze basoomoozebwa mu ngeri y'okubasokaasoka naye tebajja kuva mu mbeera. Olunaku mwai Museveni lwe baamusunsula baasindika agayaaye gambadde tishaati za yero ku geeti yaffe ya NUP ne batandika okusoomooza abantu baffe. Naye abaana baffe twabagamba temukkiriza kugwa mu kategwako mubaleke. Kugamba olaba nti bagezaako okutusoomooza. Y'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriano Patrick Onyango avumiridde ekikolwa kino. Tukivumirira nnyo okuyuza ebipande by'abantu abasimbyewo bacandidates abasimbyewo ng'ekitongole kya poliisi tukivumirira nnyo. Olw'okubanga enneeyisa eyo si ya poliisi, Onyango agamba abasirikale bano bakubibatuuzaamu babitebye. Unit commanders oba abadumira abo abakoze ekyo bagenda kulaba nti eyo mu bifo ebyo gye babadumirira ajja waliwo ekintu kyajja kukola gye tuyita administrative action. Onyango alambuludde nti etteekawo eriri erikangavvula ayuza ekipande kye yeesimbyewo. Kasita oyo bamaze okumunominatinga okumuwandisa okumusunsula akakiiko k'ebyokulonda. Kasita oyuza obeera omumenya amateeka. Kati tukubira abantu mulanga temuyuza ebipande ebyo. Patrick Ssenyondo,
NTV akawungeezi.